kyovola baba amalwaliro abantu bakyabakuba nnyo. Tunuulya vidiyo eyo. Omwana omuwala ali mu theatre. Musawo ali mu theatre mu uniform ye y'obusawo. Mulimu baddokita abalala bali kukola operation. Kuliko omulala ali ku ssimu. Eno bali mukola ki? Kulongoosa muntu wammwe. Customer wammwe bali mulongoosa. You have a patient there. Ali ku operation. Bamulongoosa. Eno ali ku TikTok akola. What if wajja sound esesa buli omu ali awo? And a slight mistake like this is done. Omuntu eningapo mumutungiddemu pamba. Musibyewo pamba agendeddemu. Oba empisa egendeddemu. Because of these slight mistakes that you're doing. Ongamba otya nti omuntu ojja mu theatre ng'oli ku TikTok okola video mu theatre. Atona like okuba wensambya. Eno uniform. Uniform eya green eyo. Newe wasiye sorry. Naye nga kino amalwaliro mwenna bannange video zino muziraga abaana bammwe abantu abasawo bammwe abagenda mu theatre abasawo b'omu theatre muzibalaga mu bagambe babekerawo okubeera ku TikTok nga bino bali ku operations z'abantu. Bwe baba bonna bali mwe banga waliwo azza okusomamu abo abasawo concentrating by mistake wabeerawo ka sound nanga mwenyini nsobola okubwatuka n'enseka wengi okitegeera. Oli ku TikTok eno waliwo ali ku ssimu ayogera ku ssimu eno waliwo by mistake akantu kali slight nnyo obulamu bw'omuntu ne bugenderawo mu by'okusaaga. Yensonga lwaki abantu bakyabakuba. Aba sage contractors munayenga bewayo munange otuzimbira ennyumba ku kibanja mpola atero tukolya house renovation atutukubira plans za nyumba. Sage contractors munayenga basangibwa ku mikutu ejenjawulo basange ku Instagram nga beba sage contractors ate wano ku TikTok nga beba sagecontractors.com ate ku Facebook nga beba sage contractors atera munange nga ku email address kosobola okuyita najibcenter256@gmail.com munanga ate namba yesimu kosobola okuyita okubafuna +2 5 mukaga 7 mukaga 2 4 atano musanvu ojja kuba bafunye munaye genda yo basobola okukolako ate basobola okukwasaganya ennyumba yo. Oyina ennyumba oyagala okugiddaabiriza oyina munnange poloti oyagala kuzimba munnange oyagala bakolera ekimu bintu by'okuzimba oyagala bajja bakubira plan y'ennyumba oyo oyagala kutandika kuzimba mukwano beekwate bajja kusobola okutuusaako services zaabwe mu bwangu obw'ekitalo ate mu bukkakkamu obungi ate munnange ku kabbeeyi akakkakkamu. Naye nga twogera okujjukiza amalwaliro ddala mu abasawo ababeera mu theatre baddiya TikTok mugyesonyiwe yekolako kimu ku bibiri okubeera mu theatre oba okudda ku TikTok. Do one thing.